Finally, ekibiina ekya National Unity Platform kiteeseteese okubeera nga kisisinkana abakulu mu kitongole kya poliisi okubeera nga baddamu buto okubeera nga ate boogerezeganya ku nsonga za National Unity Platform countrywide tour. Jjukira ekitongole kya poliisi kyavuddeyo ne kifulumya statement nga kiraga nti okusinziira ku kabenje akagudde Maya ku luguudo lw'e Masaka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuyitawo ng'agenda mu kitundu eky'e Masaka baasinzidde okwo ne bagamba enkuŋŋaana zammwe, enkuŋŋaana z'ekibiina ekya National Unity Platform, enkuŋŋaana z'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu tumaze okuba nga tuziyimiriza. Abakulu mu kibiina kino baalumiriza poliisi okubeera nga bye bakola si bye bayina okubeera nga bakola. Jjukira poliisi erina kubeera nga ekwasaganya mateeka, erina kubeera nga egateesa mu nkola, erina kubeera nga egaidinga so si kusalawo nga yo bwe yakikoze. Kati gwe oli ku Red TV njagala kubanga nkuwa embeera nga bwe badde etambula ekibiina ekya National Unity Platform olwaleero finally kizeemu okubeera nga kyanukula ekitongole kya poliisi byengenda okubanga nkusomera wano mu ddakiika eno yennyini. Red TV kwoli ekiwandiiko kiyise ku mikutu egy'enjawulo ne ku website ey'ekibiina ekya National Unity Platform nga baanukula oba nga bagezaako okuddamu ekiwandiiko kya poliisi kye yafulumizza ng'eraga nti eyimirizza enkuŋŋaana z'ekibiina ekya National Unity Platform countrywide tour nti bagiyimirizza olwa accident eyabaddewo ku Masaka Road eyagudde ku kitundu ekyo ekimanyiddwa nga Maya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze dde okubeera ng'ate agenda gye yabadde alina okuba ng'alaga. Ekyabadde Masaka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform bakyogeddeko bwe bati nga mu kiwandiiko kye njagala okubanga ate nkusomera gwe ali ku mukutu ogwa Red TV. Ekiwandiiko bakitadde ku mikutu gyabwe egy'enjawulo era kye njagala okubanga tuyitaayitamu mu ddakiika eno yennyini. Bakiwandiise ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Juni omwaka 2024 lwe lunaku olwaleero. Statement: The National Unity Platform basoose kubeebaza abantu b'e Masaka mwebale ku kye mwakoze, mwatuweeseza ekitiibwa, mwatulaze nti abantu bwe badde boogera oba bwe badde balowooza bannange si we biri. Ekibiina kigambibwa ekiti: The National Unity Platform expresses its profound gratitude to the people of Greater Masaka for the record reception according to us on Friday 31st May 2024. We thank our people for defying all odds and showing up to listen to the revolutionary message. You sent a clear message to General Museveni and his agents that you are determined as always to stand on the right side of history. Katulira gwe Munamasaka. Ekibiina kya National Unity Platform wano nga bagamba nti tutuusa okwebaza kwaffe n'omutima gwonna nga twebaza abantu b'omu kitundu ky'e Masaka ne record gye mwataddewo nga mwaniriza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'ayingira mu kibuga Masaka mu ngeri ey'omutawaana ng'ennaku z'omwezi 31 mwezi gwa kutaano ogwo oguwedde 2024. Tubeebaza nnyo olw'okugaana n'obutatya nsonga zonna ziteereddwawo oba bigambo byonna byogeddwa ne gavumenti odizizaayo ez'okuteekawo embeera ey'okwagala okulemesa ekintu kyonna ekigenda maaso nga kya National Unity Platform mu kibuga Masaka. Wabula ne musalawo okujja muwulirize message ey'enkyukakyuka okuva mu mukulembeze wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalo w'abangi. Wuliriza. Ne bategeeza ekibiina kya National Unity Platform nga kitegeeza abantu banna Masaka nti mwasindise message eri Museveni ne bakyaliibe nti mmwe wamma muli determined, muli bamalirivu nnyo okubeera nga muyimirira ku kituufu ng'era bwe muzzenga mukikola. Ekibiina kya National Unity Platform nga kitegeeza abantu b'e Masaka nga babeebaza ku ekyo kye mwalaze. Ekiwandiiko kino kikyagenda mu maaso. We express deepest condolences to the families of 3 Ugandans who perished in an accident around Maya. Nti tutuusa okusaasira kwaffe eri families z'abano abasatu bannayuganda abafiiriddwa obulamu mu kabenje akaguddewo mu bitundu by'e Maya. We have established from onlookers that the accident happened after our convoy had left the scene. Nti tugezezzaako okufuna n'okwogerako ne ba eyewitnesses abaabaddewo ne beerabirako n'agaabwe ne batutegeeza nti akabenje kaaguddewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne convoy ye bamaze dde okuba nga bayitawo ng'era bwe nabagambye mu updates ze nabawadde olunaku lwajjo. Era bano ba eyewitnesses nabo nabakunnyonnyoddeko abazze ne bannyonnyola bayogedde n'abamawulire nga babategeeza nti bannange ekyamazima akabenje kagenze okubaawo nga ttiimu ya Kyagulanyi bagenze dda ne bagenda maaso nga bagamba we challenge the police to conduct
efficient, independent and expeditious investigations to establish the cause of accident. Nti tuchallenginga oba twagala police mukole okunoonyereza kwennyini okuli serious ate nga kwa kintu kikulu ate nga tekulimu kyekubiira munoonyereze ku ki ekyalese akabenje ako. Owulira? In following with our tradition, we have reached out to the families of those who lost lives, some of whom were ardent supporters of NUP, and extend support to them. Ngaffe tutera okuba nga tukola nga bulijjo twatuukiridde famire zino ezaafiiriddwa abantu bano, era twagenza okitegeera nga bambi abamu babadde bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform, era naffe ne tubaako obuwagizi bwe twabalaze mu mbeera eno ey'okufiirwa. Finally, we have seen the police statement in which Mr. Fred Enanga yet again announced another illegal blanket ban on our activities like they have regularly done. Nti twagudde ku statement ba ku kiwandiiko kya Uganda Police ekyabadde kiraga Mwami Fred Enanga ng'era bulijjo bw'atera okubeera ng'akola mbu yalangiridde okuyimiriza okulala okutali mu mateeka ate okwekibuyabuya okuyimiriza enkuŋŋaana oba activities ez'ekibiina ekya National Unity Platform ng'era bulijjo bwazze ng'akikola. While we undertake to enforce greater discipline and responsibility in our activities, we take a strong exception to the partisan illegal statement by the police. Nti newankubadde nga ffe tugenda maaso n'okubeera nga tugoberera amateeka, twetegereza engeri gye tukwasaganyamu entambula zaffe era tubeera kiini nnyo oba tubeera beegendereza nnyo nga tutambula ku kkubo, wabula wano nga bagamba we take a strong exception, nti tuteeka twesamula kaŋŋambe bwe ntyo ekiwandiiko ekitali mu mateeka ekya poliisi erina sayidi gyekolera nga bwe mumanyi gye yawandiise ku nteekateeka y'ekibiina ekya National Unity Platform ne mukaweefube waayo poliisi ekolera sayidi emu okubeera ng'eyagala okusinziira ku sayidi eyeyimirize enkuŋŋaana zaffe. Regrettably, they continue to act in a clearly partisan manner. Nti wano ekyewuunyisa nga n'omutakiraba bakolera ddala mu nkola eraga nti bali partisan oba bayina order gye ziva oba bayina omuntu omu gwe bakolera kwegamba nga tebali ku munnansi oba tebali mu kubeera nti nga bakola nga poliisi bweyina okuba ng'ekola. Uliriza. Just yesterday we saw activities including processions being conducted by other political groups leaning to the NRM. Nti just yesterday olunaku lwajjo twalabye activities nga mulimu ne processions, mulimu enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ez'enjawulo nga zikondakitingibwa era nga zigenda mu maaso ng'ebibiina ebyo ebikwatagana oba oliawo n'ekibiina kya NRM nga b'enkuŋŋaana zaabwe zigenda mu maaso era abamu bazimaliriza nozimaliriza era ne balangirira nga tebafunyeewo yadde ekubatawaanya kwonna. We have repeatedly asked them why they continue to target NUP. Nti tuzze tukibabuuza emirundi mingi nnyo era nga tubuuza Uganda Police lwaki mwe eva mubeera mutagetinze NUP yobuli lwekuba lukuŋŋaana luba teruli mateeka yobuli weetambula ne wabaawo ekibaddewo mujja kugitambulirako mujja kunoonya ekibiina kya NUP mulabe nga waakiri enkuŋŋaana zaakyo muzirinnyamu mu ngeri yonna. Wano nga bwe bagamba we have seen many road accidents happen before or after events of other political groups. Uliriza nti tulabye accidents ebbanga ddene ezizze zibaawo oluvannyuma olw'enkuŋŋaana z'ebyobufuzi oba ng'enkuŋŋaana z'obufuzi tezinnabaawo. The police never come out to issue blanket bans on their subsequent events. Oluvannyuma lw'okuba nti tulabye enkuŋŋaana nnyingi ezibaddewo era obubenje bungi obubaddewo oluvannyuma lw'enkuŋŋaana zino oba enkuŋŋaana zino nga tezinnabaawo, naye tetulabangayo poliisi bweyisa kiragiro kiyimiriza nkuŋŋaana zino naddala singa ziba nga za bibiina birala. Police says the driver of the car which caused the accident fled the scene. We hope they will trace this person, conduct thorough
investigations on the cause of the accident and bring the culprit to book instead of finding a convenient excuse to yet again halt our activities. Wane kibiina nga bagamba nti twawulidde oba twalabye poliisi ng'egamba nti yabadde avuga emmotoka eyo egambibwa okubanga yakoze akabenje mbu yadduse. Tusaba nese kusaba yenna poliisi ekola okunoonyereza okw'ekisajja kikulu era bakwate omuntu ono bamuleete mu records, bamuleete mu bitabo, bamuleete enseetegeere, bamubuuze ebibuuzo era bannyonnyole, kubanga poliisi yategeezezza nti yabadde waffe wabula twagala bamuleete enseetegeere ng'ojje okusinga okukola statement nga tebalina kwe basinzidde wabula okugikozesa nga excuse oba akatego okwagala okusinziirako okuyimiriza enkuŋŋaana zaffe, ekintu kye tutakkiriziganya nakyo. Ekyo kiwandiiko eky'ekibiina ekya National Unity Platform wano ne bawunzika nga bagamba kikyagenda maaso. That said, as we have demonstrated, we are open to engaging with the leadership of the Uganda Police Force on any matter because we are law-abiding citizens. Oli ekibiina kya NUP we bagamba nti nga poliisi bwe yagambye ffe tukkiriza era tuli beetegefu okuddamu okusisinkana n'abakulu okuva mu kitongole kya poliisi okuddamu okwegerezeganya nabo ku nsonga ezifaanana bwe ziti bwe baba nga bo kye baagala. Kubanga ffe tuli batuuze, tuli bannansi abagondera amateeka wabula tulwanirira bulwaniriza enkyukakyuka mu nsi yaffe. Olowooza, in the meantime we have decided to postpone our scheduled activity in Mityana next week as we mount with the bereaved families. We shall put out a new schedule in due course. Kitegeeza countrywide tour tennayimirira wabula bawummuzaamu ab'Emityana mugira mu kyetegeka nti mu buno obudde tusazeewo ng'ekibiina ekya National Unity Platform okuyimirizaamuko oba okuwummuzaamu mu lukuŋŋaana lwaffe olubadde lugenda okubeera mu kibuga eky'Emityana, tusooke tumale okwasaganya ensonga eno n'okusooka okukungubaga wamu n'abafamire abo abafiiriddwa abantu baabwe, wabula gye bujjako maaso awo tugenda kuteekawo puroguramu empya era tubategeeze olunaku n'essaawa ne deeti tugenda kutandikirawa. Era kyemmanyi wano kati nkuwa kyange ti Mityana tulabika okubanga gye tujja okutandikira kubanga ze zimu ku districts ze tutasobola kukkiriza kubuuka. Once again, we want to assure the people of Uganda that despite these challenges nti nate twagala okukakasa n'okuwa essuubi bannayuganda bonna gye muwangaalira nti newankubadde tulina okusoomoozebwa kwa Uganda Police kuno, the revolutionary train will reach them in all corners of the country one way or the other. Eggaali y'enkyukakyuka ejja kutuuka ku buli munnayuganda yenna okuva mu buli nsonda yonna ey'ensi mu ngeri emu oba endala. Ekibiina ekya National Unity Platform bwe kityo bwe kigambye mu statement gye bafulumizza olunaku olwaleero essaawa ntono nnyo eziyise. Kati gwali ku Redzone TV gye njagala okubanga nkuwa kugambye ekiwandiiko bakiyisizza ku mutimbagano gwabwe, emitimbagano egy'enjawulo ku mutimbagano gwa Twitter. Ogenda ku Twitter yaabwe ojja kisangayo, bw'ogenda ku website y'ekibiina kya NUP ojja gisangayo, bw'ogenda ku Facebook page eyeriko blue tick ojja gisangayo, na wano ku Redzone TV ffe tugikuyitiddemu mu ngeri gye tusobola okutegeera entonotono naawe obeere nga ate osobola okugyongerayo. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagobererayo najjo osinzira okubanga gy'otulabira, ate njagala tuwuliziganye mu updates eziddako. Gwatanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Tuwuliziganye mu updates eziddako nga ffe tutera okikola nti tubaweereza. Tulinayo live yaffe mu ssaawa ez'omu maaso kokkaawo mwebeereeko tubeere nga ate tubigayagayamu era ensonga zino zennyini eza poliisi okuggala enkuŋŋaana oba activities ez'ekibiina kya NUP ze tusonga ze tugenda okusinziirako okubeera nga ate twogerako. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera.